omulamuzi Bernard Namanya owa High Court asinzidde ku nsonga mukaaga n'agoba oba n'agobaganya oba n'afulumya naawe ensala ye ng'esazaamu obuwanguzi bwa Nalukoola obwa MP bw'e Kawempe North. Ensonga esooka bribery mu Luganda kitegeeza enguzi. Omulamuzi ono okusinziira ku balooya ba Nambi Farid wa NRM yaloopa omusango. Nambi yaloopa abantu babiri, yaloopa Nalukoola n'aloopa n'Electoral Commission. Ekyo abasinga mbadde temukimanyi. Yaloopa abantu babiri era abadde Nambi versus Nalukoola and Electoral Commission. Kati Nambi agamba Nalukoola yenyigira mu kugulirira abalonzi. Era obujulizi bwavuddeyo video n'ebifaananyi nga birumika omu ku bakansala gwe bayita Naabakoza Rita. Kansala oyo w'e Kawempe nga ayina abamu ku balonzi b'omu Kawempe abo baawa ebintu okuli omuceere, okuli sabbuuni, okuli emigaati, amajaani, omunnyo n'ebintu ebirala nga abibawa naye nga bagamba nti balonde Nalukoola. Era ko balooya bannambi ne bagamba nti kino yakikola ng'ennaku z'omwezi 11 ng'okulonda kubuzaayo olunaku lumu kutuuke. Era n'abamu ku be yawa baaleeteddwa mu kkooti ne baba obujulizi. Ate omulamuzi Bernard Namanya n'agamba nti ekyo kikontana ne section 87 eya Parliamentary Elections Act. Era ne kibeera nga ekyo kye kimu ku bye yayimiriddeko. Ekyokubiri, obstruction of election officers. Kati obstruction of election officers kitegeeza nti abantu ba Nalukoola oba Nalukoola ne tiimu ye bagezaako okulemesa abantu ab'akakiiko k'ebyokulonda ba presiding officers n'abalala okukola obulungi omulimu gwabwe. Era waneeno omulamuzi we yasinzidde n'agamba Bernard Namanya nti ekyo kikontana ne section 102 eya Parliamentary Elections Act. Era abamu ku be baanokoddeyo balooya bannambi bagambye nti abantu okuli Walukagga ne Hildaman ku lunaku lw'okulonda bagezaako okuteekawo embeera ku balondesa oba ku bakozi b'Electoral Commission abaali bakola ku kulondesa okwo. Ne batuuka n'okuba nti waliwo omu ku bo gwe baakuba empi. Kati ekyo baleese obujulizi nga n'omu ku bo yazze mu kkooti naawe obujulizi. Omulamuzi Bernard Namanya n'akiyimirirako nakyo okuwa ensala nga bw'agisaze olwaleero. Ekyokusatu, obstruction of voters from voting. Era kinene omulamuzi agambye nti kikontana ne section 90 eya Parliamentary Elections Act. N'anokolayo abantu nga Ronald Balimwezo MP Saidize Nakaweeyo. N'agamba nti ono yalemesa abalonzi okulonda abamu ku bo era stilu ekazaawo. N'agamba nti Balimwezo yatuuka ne kussa nga si agenti talonderaawo, si we Electoral Commission, si mulonzi w'e Kawempe, naye n'atuuka kussa erigenda nga wakebera enkalala ng'omulonzi bw'ajja okulonda Balimwezo amutunulira n'amubuuza erinnya lye n'akebera olukalala n'amugaa gwe toliimu genda nkugobye. Kati bagamba nti balina bangi nnyo be baalemesa okulonda naye nga baali basobola okulonda. Ensonga ey'okuna bagamba nti campaigning on election day by first respondent agents. Kati wano kitegeeza nti ku lunaku lw'okulonda lwennyini ba agenti ba first respondent yoyo mwawabirwa asooka ye Nalukoola baalemesa campaigninga ku lunaku lw'okulonda. Kino nno mu section 63 ne 100 eya Parliamentary Elections Act kikontanira ddala ne section eyo. Tebakkiriza muntu newaataba yeesimbyewo yennyini wabula abantu ba agenti bo oba abantu boobeera nabo abali very close ab'ekibiina kyo baabala tebabakkiriza ku campaigninga ku lunaku lwa kulonda. Era ekyo baaleeta obujulizi obumu ku bo ng'era bagamba nti liito oyo Nabakooza yalabikako ku lunaku olwo olw'okulonda ng'agenda akampeininga ate nga mu mateeka tekikkirizibwa. Ensonga ey'okutaano, campaigning on elections day by first respondent. First respondent ye Nalukoola ye mwawabirwa asooka. Kati wano bakugamba still ekyo nakyo
kikontana ne section 63 ne section 100 eya Parliamentary Elections Act. Omulamuzi akugamba nti obujulizi balooya bannambi babuleese nga bulambikira ddala nti Nalukola ku lunaku lw'okulonda naye kennyini yeenyigira mu kukuba campaign n'okunoonya obululu. Yayimba ebimu ku bitakkirizibwa abeesimbyewo baba agenti lwe ku lunaku lw'okulonda akalulu kambi kuyitiremu katono nnyo. Gwe yeesimbyewo baba agenti be bali very close. Temukkirizibwa ku lunaku lw'akalulu kwambala bintu bya kibiina kyammwe. Temukkirizibwa kutambula nga munoonya akalulu, soliciting or canvassing votes. Temukkirizibwa. Temukkirizibwa kuwanika kukola slogans kangambo ba people power our power kutambula ng'ozoogera. Tokkirizibwa gwe yeesimbyewo n'abantu bo mu meters 100 okuva wali polling station okugabirawo buwandiise bu flyers oba bu pamphlet oba bu leaflets obwogera ku omu ku gwe yeesimbyewo oba agent obwogera ku muntu wo gw'owagira. Ekyo tekikkirizibwa. Tokkirizibwa kukozesa bivuga yadde engoma yadde endongo yadde microphone mu meters 2 okuva wali polling station ku lunaku lw'okulonda. Tokkirizibwa kulabibwa ng'olina ebyokunywa oba ebitamiiza byogabira abantu mu meters 2 okuva wali polling station. So ebintu bingi nnyo. Tokkirizibwa kutambulira mu mmotoka gwe yeesimbyewo abantu eri branded gy'obadde onoonyezaamu akalulu n'ebirala ebifaanana ng'ebyo. So bagamba nti ebintu ebyo Nalukola yabikola personally ku lunaku olwo ate nga kikontana ne article oba section 63 ne 100 eya Parliamentary Elections Act. Ekyomukaaga, disenfranchisement of voters. Disenfranchisement of voters kitegeeza denying voters right to vote. Kino nno okusinziira ku article 59 eya constitution egamba nti omuntu yenna Omunayuganda aweze emyaka 8 oba okudda waggulu alina right okulonda. Kati nno waneeno Nambi ne balooya bwe baloopedde electoral commission nga bagamba nti okusinziira ku article 59 omuntu yenna ateekeddwa okulonda asussa emyaka 18. Electoral commission buvunaanyizibwa bwayo ng'esinziira mu Electoral Commissions Act okulaba nga buli muntu alonda. Singa wabeerawo abatonda ne wabeerawo okwemulugunya, ekyo kiba kitegeeza nti Electoral Commission musango gwayo. Kati wano Nambi we yaloopedde Electoral Commission. Nambi ng'agamba ku polling station 197 waliwo polling stations 14 nga neekaza Angola mweri abantu baalemesebwa okulonda. Nambi agamba ne balooya bwe nti obwo bwali bunafu bwa Electoral Commission. Era n'agamba nti naye kennyini y'omu ku baalemesebwa okulonda. Era Electoral Commission neeremererwa n'okuproducinga results eza polling stations 14. Nambi agamba kwezo polling stations 14 ziriko abalonzi 1,664. Electoral Commission yalemererwa okuproducinga results zaawo. Kati Nambi n'asaba Electoral Commission esazeemu obuwanguzi bwa Nalukola, n'asaba High Court esazeemu obuwanguzi bwa Nalukola, akalulu ekifo kisigale nga kiri vacant, baddeyo obuto mu kalulu. High Court kyekoze leero wansi w'omulamuzi Justice Bernard Namanya. Ezo z'ensonga enkulu kooti zeeyimiriddeko leero okusazaamu obuwanguzi bwani. Tugenze okukola vidiyo eno nga maze okulaba ekiwandiiko kya Nalukola, balooya be bamaze okukisindika kuba etali mu ggwanga, yagenze Mecca ndowooza. Balooya be bamaze okukisindika nga bagenze mu Court of Appeal nga bawakanya ensala ya High Court wansi wa mulamuzi Bernard Namanya.